Mukadde waffe Joseph Aloysius Matovu Joy weevugira. Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne nkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo ku lulwo ng'omuntu, ne ku lw'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Twebaza nnyo Katonda olw'obulamu bwo, anti gw'omu ku bakadde baffe abagassa ettofaali ery'omuzinzi ku ggwanga lyaffe, naddala mu kisaawe ky'obuyiiya n'ebyensanyusa, eby'obulamu n'ebyenjigiriza. Oli mumuli ogutazimeera, oli ttabaaza etavumbeera, oli munyenyesa etazikira, oli luzzi olutakalira. Tuli kujuliza mu bigambo ebyogere ne mu biwandiiko. Tulyefumiitiriza ku buyiiya bwo, tulyebazanga nnyo bulijjo Katonda eyakuwa ekitone ky'obuyiiya, ate n'okitugabanyizaako. Mukadde waffe, akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya bwe kaatuzinda kuno mu gy'ekinaana, okufaananako ne bakadde baffe abatalyerabirwa agamba ng'omugenzi Fire Bongole Lutaaya, simwogeddeeko bubyawummule mirembe, gw'omu ku bantu abakozesa talanta okubunyisa amawulire g'obulwadde buno, nga mumanyisa bannansi ku ngeri gye busaasaanamu, gye bulumamu, n'engeri gye buyinza okwewalika, era abaaliwo ebiro ebyo, engeri gye nali sinnazaalibwa bannyumiza nti ku ntandikwa y'egy'ekyenda mwatakula emitwe ne bakadde baffe mu kibiina ky'abakayimbira drama actors ne musoosootola omuzannyo gwe mwatuuma ndiwulira. Ogwogerwako ennyo ogwakola ekinene okukkakanya emisinde obulwadde buno gye bwajjirako, anti ng'oli tayinza kugulaba n'avaawo n'alowooza ku by'okusala batta, era singa gavumenti yalengerera wala obukulu bw'omuzannyo guno, gwandifuuliddwa gwa buwaze mu masomero okwongera amaanyi mu kaweefube w'okutuula ekimbe kino ku nfeete. Mukadde wange, mpisemu gwe okwebaza Katonda olw'obuyiiya bwe mwayolesa, anti entasiima ebula agiwa. Olabiddwako emirundi mingi, okutandikira mu myaka egy' 2000 ng'otalaga amasomero agasukka mu 100 okwetooloola eggwanga, ng'obunyisa enjiri y'okusindiikiriza obulwadde buno ng'okikola mu mwoyo gwa ggwanga, mw'obangulidde ng'abayizi ku butya siriimu bwasaasaanyizibwa. Bulabe ky'obuli mu bulwadde buno, yeewalika atya? Era omuntu singa aba abufunye ayinza atya okuwangaala nabwo, kw'ossa n'okukubiriza abantu baffe obutasosola, oba okuboola oyo yenna aba afunye okusoomoozebwa kw'obulwadde buno. Ssebo wange, tukwebaza olw'ensonga eyo, era tusaba Katonda akutusasulira ebirungi ebisobaasobanye ng'obugulu bw'eggongolo, era ebiro byo tebirigabwa. Oli Munnakatemba omukuukuutivu, omusomesa, omuyimbi, omusanyusa, omuwabuzi ateeteekako lukomera eryo yayaayaanira okumanya, era omuwandiisi kayinga atabuusibwabuusibwa. Twebaza Katonda olw'ebitone bino byakugonnomolako, ate naawe ne tukwebaza okubitugabanyirizaako, anti ebiwandiiko byo bingi byeyambisiddwa okusomesa abaana b'eggwanga, ate n'emizannyo gyammwe gye muwandiika n'okuzannya giyigiriza ng'ate bwe gisanyusa ne gituwummuza ebirowoozo. Mukadde waffe, omuyimbi omu yayimba nti basiima ogenze, naye ffe tetulinze kufaanana bali aboogera ebigambo omutwalo okusiima emirimu gya bannaffe nga bamaze okutuva ku maaso, oba okubeteggera n'amatiribona g'ebimuli okugawa omuntu atakyasobola kuvaamu ddoboozi. Neebaza nnyo bakadde baffe abaatubangira omusingi gw'obuwandiisi n'okwongera okugaggawaza olulimi lwaffe, gamba ng'ababuze Profesa Solomon Mpalanyi, Dr. Michael Bazebulala Nsimbi n'abalala, wabula siyinza kwerabira Profesa F. Masagazi Masaazi ne bakadde baffe bangi abakyalafubana okuyitimusa ekitiibwa ky'olulimi lwaffe. Mukadde waffe, nga tusinziira ku mukutu gw'omutimbagano ogwa TikTok oguli mu mannya ga Maseruka the Poet, ogwatandikibwa nze mwene muzzukulu wa Mutasingwa Maseruka Stephen omuzira mu bazira w'entanda ya Buganda, kwengabulira abantu ebitontome n'ebbaluwa eziryowa emyoyo, ezibuulirira n'ezizzaamu essuubi mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mu ngeri ey'ekikolosoofa, bwe nakunokolayo ng'omu ku bakadde bange abanneegombesa ensona y'olulimi n'okuluwoomya, twassa kimu nga nkuyege n'abagoberezi b'omukutu ogwo tukusiime mu ngeri ey'enjawulo mu busobozi bwaffe ng'okyali mulamu. Omukutu gwaffe gulina abagoberezi 400, naye 10 ku bo nga bwe mbakulambikidde ku lukalala be beenyigidde obutereevu mu nsonga eno ey'okusiima omuntu ng'akyali mulamu, era nkwebaza okukkaanya nange amannya n'ebifaananyi byabwe okulabikira mu kitabo ekigenda okusoosootola olunaku olwaleero. Ffenno tulowooza nti kyandibadde ky'amakulu nnyo okusiimanga bannaffe abatukoledde ebirungi nga bakyali balamu, okusinga okubalinda ne bamala kutuva ku maaso ne tulyoka tutendereza emirimu gyabwe ng'oba oliawo tebakyawulira. Mukadde waffe, abantu 10 abo benkulambikidde basiime byansusa obuweereza abo tebeebazizza, balaami bulaami. Tukuweereza ejjinja ery'omuwendo. Mu busobozi bwaffe n'omukwano ogutalojjeka, tulitumye likole ng'akabonero akasiima emirimu gyo, ate era lifuuke ekijjukizo nti eriyo mikwano gyo abamu nga temusisinkananga nako,
naye ng'obasula mu birowoozo. Mu busobozi bwaffe tuligobereza ebbaasa y'ensimbi enkalu obukadde 2, guno nga si musaala wabula taata siima kafuuka akasiima okuva gye tuli. Twegayirira bulijjo Katonda nga tumusaba akwongera obulamu akusanyuse, entuuyo zo ne bakadde baffe bonna abagwa mu ttulubalyo mu buyiiya muziryeko nga mukyali balamu. Mukama batukuumire mwongere okutuwabulanga n'okutukubira ttooki mu ntinde eziba zitusoomooza. Tukwagala nnyo mukadde waffe, tukwagaliza ennaku enkulu ez'emirembe n'omwaka omujja ogujjudde ebibala eby'omuyiika. Nze Maseruka Stephen Guluddene ku lwa bannange, Ssaabasajja Kabaka awangaale.